Emboozi yange ne ssentebe w'ekyalo okuli okusika omuguwa olwaleero nsazeewo nsooke njerekereze kubanga tuli baakuwuliriza enjuyi zombi wakati mu kwagala okulaga abantu ekituufu ku ttaka lino mpozzi n'ebirumira ebiri mu ddiiru ya Namara Blessing mwayagalira okufunira omudidi gw'ensimbi okuva ku yali mukwano gwe Victoria Kanyike naye nga sinnaba kwerekereza ssentebe na bino bikulu nnyo nga gwe omukulembeze tolowooza nti ekintu kino kyandibanga kyayingiramu abafere b'ettaka ne babanga baddira embeera eno ne bafuukiramu baddiira ab'amaanyi abaagala okweyambisa omukisa guno okunyigiriza omu kubanga nga ye omuntu alina byeyatunda era ne mu kkooti n'akakasa mu bigambo bye nti miliyoni 17 ngenda kukola ki kuzisasula otyo wadde saaguza bya ssente ezo ndi mweteefuteefu okupakasa oba okukola ekisoboka kyonna nsasule ssente era ne mubuuza nti ssente zokkiriza ye n'addamu mu bigambo bye tebajja kutwala maka baana bange mu basula nze ndi single mom ndabirira abaana nina abaana b'amasomero batandise okuntiisatiisa enju bajja kugyokya nina abaana b'ensuza naye nga kubikolebwa oba oliawo ng'omuntu naye alina okutya kubanga gwe toyinza kuleeta tractor n'olima ku nsonda yanju ng'ate ensonga ziri mu ki mu kkooti so nandirowoozezza nti ebintu bya Vicky kabitwalwe ng'amateeka ge gakoze eki ge galagidde so si muntu kuva eri kukozesa lyanyi abantu balina eryanyi lye bakozesa ng'ate bataddeko n'okuyisa mu bakulembeze b'ebitundu amaaso toyinza kuleeta surveyor nga chairman tamanyi ekyo nekikolwa nojja ku kitundu n'oleeta abantu n'obasuula ku kyalo basirikale balina n'emmundu awakawo batadde waliwo abaana bawala bonna bato kyokka nannyini waka musibe kyokka kkooti si yeekulagidde nti mugende mukole kino na kino ku kifo ekyo n'olwekyo waliwo awali okunyigirizibwa nze nganze kwennengera ate ng'oba oliawo n'omuntu agamba nti yassaamu ssente ze yandyetaaze n'afuna ki obwenkanya Victoria Kanyike nannyini ekifo kino ekikayanirwa kaakati mu kiseera kino aliira ku nsiko effujjo erize likolebwa ku maka ge ku famire ye ne ku kyalo byamutiisa n'asooka akidduka kyokka nga n'engeri poliisi gyekwatamu abantu be n'okubasiba nga ne bw'oba ggwe weekengeramu katono nnyo ssentebe egimu ku mitendera egigoberera olumu mu mateeka mubamu omulamuzi okutuuka ku kifo ekikayanirwa n'akubawo olukiiko olw'abatuuze n'abakulembeze ne balaba embeera bwe ziri ene wammwe kyabaawo byali bitya oko muntu yenna mulamuzi wa kkooti yonna kaaba omulamuzi w'ekyalo kino nze akiriko kaaba ssentebe w'eggombolola tajjangako wano be nasooka okulaba wano baali nze mbayita bakifeesi abajja ne basiba sengenge ng'omuntu bamusibye kwegamba ne bamumalirako ddala eddembe na bino bikulu wamanyako ku nkolagana ya Vicky ne Blessing ekyo mba nkulimbye kubanga nkugambye ebyo ebyogerwa mbiwulira yiika 6 5 kitundu simanyi 4 simanyi 3 naye gye nassaako omukono gwange yali yiika 1 n'ekitundu nayitibwa wano nali ŋŋaanyi n'okugaana nga neekandaza enfulumye ne mugamba Vicky otuuka otya okutunda ettaka ng'ate abakulembeze tebamanyi so oba oliawo gwe si buvunaanyizibwa bwo nnyo okutegeeza omukulembeze naye agula kiba kimukakatako kubanga gwe ku kyalo nkumanyi nti gwozaaliddwa kuno nekyotunda oba oliawo kiki kikyo naye agula ateekwa okuba okukakasiza ddala nti ssentebe omuntu ono kyanguza kikye oba oliawo kiwerawo naye nga nze eyasa endagaano ku yiika 1 n'ekitundu ewerawo singa omuntu ajja ne surveyor ne kkooti n'esituka ku kifo Vicky waatudde nsobola okubalaga nti okuva ku kayinja ako mukwate yiika 1 n'ekitundu gye nateerako omukono kuba batulagira naffe okumala okukakasa nti kyoteekako omukono weekiri ku ground era nsobola okutwala omuntu yenna kababe bannamawulire kabeewa mulamuzi wa kkooti nti yiika gye nakolerako endagaano 1 n'ekitundu okuva wano ne wano weeri emu ku nkola abantu abagwa mu ttulu bali abafere gye bakozesa ku abo be banabba kwe kubajja ku b'eŋŋanda zaabwe okubakyusa endowooza na buli kimu talowooza nti Blessing yandibanga naye yakyusa Vicky timing n'amuvuga nga bw'ayagala ng'ab'eŋŋanda mpaawo kye bamanyi soboka kubanga Blessing namulabako naye bino byonna ebizze bikolebwa n'okuva lwe twamusisinkana nga tumugamba nti tusasule
n'agamba ye wetumuwa ssente ekintu akivaamu ng'ekkooti tennasala. Then oluvannyuma ekkooti n'ekola ki n'essaawo ekyenkomerero. Oba oli awo abantu abamu balina bye beegwanisa. Kyesinza kussaako nnyo bukakafu kubanga enkolagana yaabwe bombiriri be bagimanyi baalinga baaluganda. Nze nga mpulira buwulizi nti eyo Blessing ali waggulu ewa Vicky. Vicky taliyo yagenze wa Blessing. N'olwekyo jjukira ku byaliwo Cheya embeera bw'ekyuka biki? Lukiiko lw'okusisinkana twali Mukono n'omwami nga kwali. Omwami n'agezaako okutugamba nti munoonye ettaka lyonna nga liri wamu mulituwe. Omukyali mukambwe nnyo n'atugamba nti tayinza kukkiriza ttaka ng'enju tekola ki teriiko. Ne muga nti we wali ogula ettaka wakolako n'endagaano nti n'enju kweri waliwo bigendererwa nti enju ye yeetaagibwa kubanga endagaano ze wakola tekuliiko ndagaano nti n'amaka nkola ki nga tunze. N'olwekyo twagala tukwate kimu ku kimu tumanye obutuufu bwabyo. Omwami yatugamba nti tunoonye ettaka lyonna nga Vicky omukyala we yali mugulako nga liri wamu. Ye kino akikole ki akiveemu oba si kyo tukwate ssente zonna tuziweeyo ebyawano bakole ki babyamukaneko. Ensisinkano eyo twagirimu nga kkooti tennatuula ng'oyo musibe tusala empenda kulaba butya bwe tutaasa omu ali mu kkomera olw'abaana be yalekeeka nga batebaliiko akoomu. Omwami yoyo Blessing n'omwami we be boogerako beebo bwe mulaba awo kati. Kiddala ekituufu ekyalemesa enjuyi zonna okukkaanya ne batuuka okusika omuguwa ne gye buli eno. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.